gwe mukazi gwe oyina obuzibu ne prime minister yakugoba mu katale lwakubba abantu gwe nkumanyi Nabbanja tomwagala yakugoba mu katale lwakubba abantu gwe mukazi gwe gende ono n'erinnya lya prime minister oyina ebizibu byo ng'omuntu naye you have your personal problems Nabbanja yakugoba mu katale ng'obba abantu era ne wano mataba wabadde weetaddemu nti bakusasule toyina dduuka mu kibuga mukazi gwe amataba we gakuba abantu ne weewandiisa Nabbanja si ye yakujja mu list iso ye yakujjamu ye ya verifying luli nakulabye oteekamu hamu va ku hamu mukazi gwe toddamu kwasamira hamu toddanga wano tumbaavu munjagala babuuke ennamba badde ku nnamba nnya gwe tokiddangamu tumbaavu gwe about tuddamu kuleeta wano bayaaye bo naivusi abayaaye omukazi mufere omuyaaye omubbi awedde emirimu ekyo kikazi kyagenda nekigamba mbu kiina edduuka mbu amataba mbu gakikuba talina dduuka oyo omukazi mumanyi mufere tumbaavu gwe toddamu okumanyira Nabbanja gwe Nabbanja y'omu ku baminisita abasinze okuperforminga mu gavumenti eyo ate President Museveni ayagala Nabbanja okuva yafuuka prime minister tavangako asula ali mu kikoni prime minister asula mu kikoni wali omulabeko ng'agula Rolls Royce walabeko prime minister ng'avuga emmotoka omanyi akamotoka prime minister kaavuga abadde olimba abantu mbusimanya Nabbanja ayina ebizimbe biriwa ekizimbe kyazimba kiri wali Busega Bulenga prime minister amaze emyaka 12 yakitandika mu 2012 n'okugwa tekinnaggwa ekyo ekizimbe nkimanyi nagendawo ne taata wange dda nga Nabbanja watulize enkiiko ze ogenda omwonoonera erinnya gwe kennyini mukazi gwe wagambye mbu Nabbanja teyasoma Nabbanja ali ku PhD kale leta mbu Nabbanja mbu yatuulira mu bigezo bya muntu mulala mulete mukazi gwe gwe about zawa n'abayaaye bo that woman is mobby you bring those crooks ikisigenda kyasama yasama mu Nabbanja teyasoma ekikuwalanya Nabbanja yakugoba mu katale ng'obba abantu mukazi gwe mwali mukasolooza ne bakugobamu kati owulira ennugu ku Nabbanja mbu teyasasula b'amataba cabinet yeno basasula prime minister si yasasula ab'amataba cabinet yeyina okutuula ne bayisa kye tuyita cabinet paper abakubwa amataba wano mu kibuga ne basasulwa it's not the prime minister gwe muwala gweze byoyogera mbimanyi stop fooling people you have your grievances ku prime minister nga gwe omuntu ateze kisigo kunuma ekyo ekiwala kiweereza abantu ba prime minister mbwakiwe sente that girl sends people aloza wa black america prime minister mbwagenda mu kati bino bijje kunze prime minister Nabbanja tagenda kuwa wadde 10 gwe Susan omuvuma wano bwotuma abantu mbu mugende mu mugambe ampese tajja zikuwa mulekerawo okunoona amanya g'abantu kibadde kitandise mukazi gwe toddanga wano ovuma otya hamu gwe kisiraani gwe omanyi sente hamu zayina gwe tewali avuma hamu alinnya wano buli awulira nti hamu tomwagala unfollow ogende tewali avuma hamu alinnya wano gwe mukazi gwe toddanga tumbaavu uli ku famire yange omanyira
govume ya misi gwe gwatasola na gula nika gwe mukazi gwe kenkukwatako gwe tusobola kudda ku famire yange nomanyira tumbaavu toddanga buli yawulira nti oyagala hamugenda ani fall and go era abawo oyo abaleetereza wano kikomangawo kyogera ebyekisiru ekikazi ekyo kyantama oddangawo n'okomawo wano nenkunyampira ate nja kukunamira ddamu ovumeyamu nja kukunamira wano kyadde kitandisa gaala ebimwa ani gwe nze omuntu atayagala amu simwagala gwe owulira nti amu tomwagala nange sikwagala toddanga wano saa kuntabula naye olwaleero ngimalidde wano ekikazi ekyo kyantama naye olwaleero eggweredde wano kikazi gwe Suzan toddanga wano laivu yange yonna ogyonoonye lwabobbe bwo kikazi yaye saagala nze baffere Nabbanja mulimi Prime Minister aina faamu kuli enkoko omwezi akole miliyoni 10 n'ekyokubiri omusaala gwa Prime Minister munene Nabbanja mbwaina radio eyo radio ya byonna abadde nabyo nga tannafuuka na Prime Minister nga byonna abiyina Nabbanja asula wali mu kikoni Makerere kavule wasula ensi yonna ekimanyi baali bamuzimbira ennyumba ekololo n'agaana goma yakamotoka Nabbanja kavuga Prime Minister avuga buno buwiisi bw'ekikumi omukazi kavuga kimwonoonera erinnya nnyini toddanga wano woba obadde olowooza nti bagenda kuwa sente z'amataba agakuba abasuubuzi sente zijja ku account direct ekyo nkikubuulidde sente mukazi gwe obaye wabaddewo babbulooka abali awo mu kibuga nga mulowooza nti sente z'abasuubuzi ez'amataba mbu bagenda zibawa sente zigenda ku account z'abasuubuzi direct ekyo nkikubuulidde ate era erinnya lyo we libaamu njadde sangulamu lisiti ziri wano werindamu erinnya lyo ngenda ddike yenfaaki kankubire maama Nabbanja muge erinnya lyakyo lijjeemu nsiiba wa maama Nabbanja naye mukazi gwe erinnya lyo we libaamu ku lisiti ngenda ddisangulamu ale gozze noonya lisiti kabaze nnoonyeze wano tojja funa wadde 10 tegere ndooza Junior olabika ondaba bulabi mwonoona amanya g'abantu ekikazi kyonoonya erinnya lya Prime Minister wano President Museveni mu baminisita basinga okwagala Nabbanja yasooka omukazi yeekolera sente ze omukazi mulimi maama Nabbanja alima alina faamu ze alunda nkoko ze alina emmwanyi nange kyonna ekiri mu NRM kitokutanga sikisaanikire waliwo omusajja atera okugamba nti nabagamba nti ne Bobi Wine ne waaba taliiwo wano eno nti singa ali wano mwandibadde saa yonna muli ku ye kati lwakuba taliiwo kati mutandise okwerwanyisa naye kiri sayidi zeeno oyo omukyala mwamulabyeko oba bamuyita Suzan oba kyonshaba mwamulabyeko ng'ali ku interview ez'enjawulo ng'akubira ddala Nabbanja naye nga bonna bannakibiina kya NRM bonna beerumiriza weebuuza omutuufu y'ani ate alimba y'ani
naye nga we tumanyi era omuntu tavaayo kubanga ayogera nga tewali ensonga either balina ebyabwe byebafa ng'abantu on personal level era ng'oli wakigambye nti tamwagala bwagazi tujja biraba ate mulowooza Museveni tali kumpi kubanga ate aselectinga kabineti ye tujja kulaba abalala nga basuuliddwa abagenda ku retaininga posi zaabwe abamu bajja kubanga ate baba rotatinga baba posi ez'enjawulo naye nga awo bwe tuli tuvuddekawo tudde ku nsonga za Nabbanja tudde ku nsonga za Speaker Anita Among so nno zikyagendera ddala ate era zikyalanda waneeno omukulu tujja Kajoero Mbuye ayina information ate gyaleese mu bujulizi bayina buli MP oba wa nuupu oba wa opposition nga wagendako mu maka ga Anita Among Kololo wamuvizitinga misana kiro nti ye residence ya Anita Among ebadde eyina kye bayita modern digital logins aba muzimanyi bulungi nnyo waliwo enzigi nga zina video call you place eri neevuga n'oteekayo engalabyo ne bagiraba nga gubo you place okuba akade n'okanyigako video call nejja n'oteekayo engalabyo bwoti kanoteeka engalabyo oli n'ategeera nti ene embaata ya neti yezze ne bapulesinga akaggula n'oyingira kati bwoba oli MP yenna oba wagenda kimu wagenda misana ezo modern digital logins zirina amaloboozi go zirina face yo ne munda kamera zirina details zo olunaku ddi lwajje Anita Among zonna baazitutte ne batubanja abantu mbanje dira form bane mu postinge ku basibe banange muyambe ba comrade bane president bamulumbye bane first lady bamulumbye kati mubadde mwewakana wamugendayo kiro nga muli mu makanzu muli mu gomesi muli mu ki modern digital logins bazirina kati kuno kuliko embaata neteyinza okuganira ombuya ate modern digital logins zeziriwa maama nyawo waliwo enzigi nga okuba akade video call nejja n'oteekayo omutwe n'ategeera ani azze ne bakula nti ne bakuggulira bwe watolabangako towakana ezo enzigi yali azirabyeko gamba nti nzimanyi manyi wano waliwo abantu bangi nnyo bannayuganda beewunzika ye nga takiwuliranga nako waliwo ayinza okuga nti etakirabanka olumbu yaliba oluluggi teruliyo waliwo agero tekinologi mu Uganda taliyo gyali waliwo agenda okuganda lumbu ye village yakoze jetegedi waliwo enzigi eza video call ng'okuluyingira omala teekayo ngalabiyo ne bakula face agenda kuga nti teziriyo maba na Uganda balina ekizibu kati ezo rekodi zonna bazirina tugenze mu maaso kati wano wetulaga kino kyengenda okuzzaako mubadde mumanyi lwaki Lumbuye bamunoonya mubadde mumanyi lwaki Lumbuye bamulwanyisa nga ne ba comrade bannwanyisa mubadde mumanyi lwaki abantu ba diffusing information ye nga bankyukakyuka
nga soogedde ku kintu kyonna nga njogera ku system noyo najja nakola video ng'alumbalumbuye mubadde mukimanya ekyo kozi kibadde kiva mbadde nga nfunye information ebadde abantu baga nti oyo byali ayogera tabimanyi bikyamu biki alimba mubadde mukimanyi kiva luddawa mubadde mukimanyi ekiva era singa sibadde nti ndi omusajja mugumu nandibadde struggle nagivaamu dda naye maama nange bandiko mizimu gyewaffe nakati nina ebizibu aye manyi batono nnyo naye era nazze nzize nendeekaana kati wulira mu bintu ebyawoweddwa mulimu records eziraga babuloga bayoutuber abamu bankyukakyuka abamu banampa wengwa nkiddamu balina records ez'ababuloga abamu bankyukakyuka abamu bali awo abeeranga analyst olumu akulaga nti ali ku nkyukakyuka ate olumu naakuba enkyukakyuka olwo anaga nti ate tulina solution ate katulina kino bwe kityo nga bali awo abamu ba youtube abamu babuloga balina records ze baafunye zonna eziraga abadde bakola n'Anita Amongi locally and internationally bagenda kulaga international wire money transfer details eziraga nti ono nono babadde bakolaga n'Anita Amongi era nga abasasula okukola emirimu egyo mwayi lwaki nyenye engalabi eno no video bagita prevention is better than cure nsa mukama mu byembagayo byonna nsabe ne yababuloga efune mbaga information linda sinagimaliriza nensaba eyefulume muleke mmanyi lwaki badde banwanyisa ebbanga lyonna mu byensaba byonna eyefulume muleke mmanyi lwaki badde banwanyisa natukako nekiseera nga banaye netadde mu ddenja nyinza obutaddaka sikyakola almost for 6 years business zae zaafa famire yange bonaku nga va mu bintu bino nimbagamba nayingiramu natuuka sikyasobola kivaamu naye nga comrade yakolera video naye nga bosindikira message baga nti bwe kimala okutuukawo nga basirika kumbe abantu bali ku perolo nsaba efulume nsaba efulume eyo kola ki eyo kweri njibagambye kati balo ekigenda bafulumisa nabiri byonna bizze kyebaagala okusooka okukola mu ssaga eno baagala kuba kibiina kya national platform bakuba abakulembeze naye nga bakubisa information entuufu nkiddamu kyonna kye bagenda okukola bagenda ku producinga information oba records nga ntuufu si nfumbirire kubanga buli kimu baakikutte nga Anita Amongi yali yakitegeka bulungi nnyo kyovula nabagenda omuzannyo guno mukube muhoozi nga balina kyebafumba muti mukimanyi kati plan empya yeruwa kansulenti mwataginze Mr. President plan empya yeruwa eno plan empya Mr. President kansulenti akatambi kano onookafuna oba kakusaliremu
eno plan empya njala mutagine first lady abeereko ku video eno wano wetulaga simanyi bakitundu kyakwetu kiyingire yes tuyingire ekitundu ekyokubiri eno plan yaabwe empya kiba planning to discredit to destroy bali kubanga wekumidde ku NCKTV ensonga za Anita Among zo zijja kutuwala bangi era oyinza okugamba nti omukazi baali bamwetooloola dda era nga bamutaddeko eriisa ejjogi temulowooza nti kino ekizze kibaddewo just abruptly anyway baali bamala dda ku mwendo osinga naye ndowooza emmotoka neereeta ebizibu webale kubanga olinaffe kugamba kimu nti bwobanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire tujja kubanga tugakuwera tujja kubanga tugakutuusa koona woli wona bw'osinzidde sikala naffe tuvaawo